Siryangamu mu nsi yange lukwe. Ndi muna Uganda, nsi yange Uganda njagala. So sinza kola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba family zange abantu bange bali mbitundu ebyenjawulo. So sinza kwagala ngebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu. Siri mutemu. Era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange. Ffe twali tukola twali twagala change. Era gye tukyayagala. Era nga tukyali ready. Tuli ready. Kuba batuzaayo, we are ready. Kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru. Tewali muntu alya mu nsiru. Kuba ffenna muno mwe tuzaalo. Tebona kukwata ebyasi bya Kalangala. Kalangala. Ebero namalawo omwezi gumu ne baddamu ne bankwata. Ene okusobola mu luzungu. Yabo olunaku lwa leero Comrade Olivia Lutaya yakomyewo okuva mu kkomera yamaze ebbanga erikunuukirira mu myaka 4 iramba. Era njagala musaba ayogereko gye muli ku nsonga yonna ebaddewo nga bwagimanyi then tulyoke tugende mu maaso. Yeah. Amanya gange nze Olivia Lutaya omu ku be baasiba kulw'ensonga ez'ebyobufuzi olw'esayidi gye tuwagira nakwatibwa mu 2021 omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 10 ne ntwalibwa e Kololo gye namala weeks 2 ne bamala ne bakipingira ku Kira division ne batugamba tugenda sinkana omukulembeze w'eggwanga ffe kye tutwali ready kukola ne bamala ne batugamba nti twagala kujjako gavumenti batukutte n'ebipande. Sigenda kwogerera abalala naye nze nga nze nkwata gye bankwata bankubira essimu ne mbalagirira we nnali ne tusinkana ku poliisi y'oku kitundu kyewaffe ne bantwala nga bambise ku maaso n'emmotoka ya Primo ne mbeera eyo oluvannyuma nnyo nga wayiseewo wiikisi 3 ne batuleetera ebipapula by'okusayininga ne batugamba nze ebipapula kuba baali batukebera COVID n'omusaayi ebipapula ebyaliko ekigambo treason. So oluvannyuma lwa wiiki ng'ovudde ku ziri 3 wiiki emu baatuddamu ne batugamba tugenda twalibwa mu kkooti y'amagye okutusanga n'ebintu ebyokulwanyisa. Kuba nze ewange tebaagenda keberayo, singa baagenda ne bakebera ewange oba ne basangayo ekintu kyonna kye bagamba nti kyali ky'amagye, naye ewange tebaagendayo kuba nze nabakubira nga citizen omulungi ow'eggwanga. Ne tusinkana ne bancaginga omusango egyo ne batwala mu kkooti y'amagye gye tumaze ebbanga nga tutambula gye tufunidde obuswavu okuyisibwamu amaaso okutulaga nti oba mu nsi yaffe tetulina makulu kuba toyinza kuŋŋamba nze omukazi gwe bazaalira mu Uganda kulidde mu Uganda abaana bange bana Uganda nonga nti nali siina waffe. So bakikola otunyigiriza twaguma twakola buli kye baayagala naye ffe ekituufu tukimanyi munda waffe era nabo ekituufu kubeera nabo baatugambanga tukimanyi temulina misango naye tetulina kyakola kyabakolera. So bannayuganda mwena abali eyo tuyimirire kumu ku lw'abannaffe kuba si ffe kabadde mu kkooti y'amagye bangi abali mu kkooti y'amagye abatafuna bwenkanya abali mu makooti ag'enjawulo abakyala bangi eruzireyo naye ng'omukazi amaze eruzire emyaka 7 ali ku rimandi. So twetaaga n'essiga eddamuzi nalyo libeere nga lyetongodde nga basobola okukola decision nga bo nga tebalina muntu abategeeredde. Ndi musanyufu ndi bweru nebaza pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert ekitebe kyaffe ekya NUP support gye mutuwadde love care banange tusiimye mwebale tubeererawo kuba abalala bagaana ne bagamba waayi abo bakola byabwe naye mwebale kuba nze ebbanga lyemmazeeyo munda basiri bubi. So mbeebaza nnyo bannayuganda ab'amawulire mwena tubadde tubiraba mwebale nnyo support gye mutuwadde n'okuyimirira awamu naffe. Pozi n'ekirala kuba wenfulumye nsanze emmotoka ebweru zibadde baagala okunkwata nze bantwale simanyi bannange oba kiri kitya naye nze ng'omu Katonda asobodde okunnyamba era piki ya munnange emu tugireseeyo nga bagiggyemu omukka. Neebaza Katonda nti basobodde okunzigyawo mwebale nnyo Mukama abawe omukisa. Kyankwanze nedda nze saagala agenda kyankwanze kati simanyi oba bannange bo babatutte kuba kintu kiguddewo bugwi speed simanyi bo gye bali nakye baliko naye nze omunsi odo surviving.
anze omukyala mbaddemu abalala bali Kitalya abalala mu Action Bay kati bo simanyi kubanze ngenza ofuna ng'enniize ebadde erina okuntwala kati simanyi balenzi oba babatutte oba tebabatutte naye nga kyentegedde nti ffenna tuteereddwa kuba lisiti y'amanyi abagindaze bonna nga kwebali be tutamanyi wa gye bali right now ekyo teyanzanya siryangamu mu nsi yange lukwe ndi Munnayuganda ensi yange Uganda njagala so siyinza kukola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba family zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo so siyinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu siri mutemu era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange fe kye twali tukola twali twagala change era gye tukyayagala era nga tukyali ready tuli ready kuba batuzaayo we are ready kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru tewali muntu alya mu nsiru kuba ffenna muno mwe tuzaaba kalangala namalawo omwezi gumu nebaddamu ne bankwata sokubegera mu luzungu nerindebedde sikyali bawayo katono agende babiyiiye okay Olivia n'oluzungu walwerabirira mukomera ate olumanyi Olivia Lutaya wali ogeddemuko katonotono okay banange leero tuli basanyufu nti munnaffe ono tuli wano naye olunaku lwa leero Olivia Lutaya abadde asymbolizinga abasibe abalala abasinga oba oliawo okuba nti ye mukyala ate yakwatibwa n'abasajja bonna abalala nga bwe tuze tubagamba nti bano abantu tebalina bwe bazza bwe bakola Regime ya Museveni yagezaako ebbanga lyonna ebategezaako kulaba butya bwe bata ng'ekimanyi tebalina musango naye nga bagamba tubatadde tutya okwejjako obuswavu kakati ebbanga lyonna bwe muddayo ne mulaba communication yaffe bano bwe babakwata batandikirawo okubapolota ekisooka yabagambye bwe babakwata ne batwala mu safe house batandikirawo okubagamba timugende mu mitinge General Museveni bwe baagaana kwe kubateekako gino emisango gye bamaze emyaka 4 nga balwana nagyo so tuli basanyufu nti finally bali wano naye kimanye nti tebalina musango kyetuemphasizinga regime badde enoonya butya bwe bata nga tebasobola kugitwala mu kooti kubanga bakimanyi bulungi nnyo singa bagambye nti tubatadde babadde bagenda batwala mu kooti for malicious prosecution n'emisango emirala bwe kityo mpozi n'ensonga endala gye twategeerako nti engeri gye twabatwala mu ICC ate bakimanyi bulungi nnyo nti obujulizi bw'abantu nga bano political prisoners bukulu nnyo kakati nga baagala bano be-implicating bagambe nti emisango twagikola kyobola n'ekiwandiiko General Museveni kyafulumiza atateeko nti bano bakkiriza emisango gy'okulira mu nsi olukwe n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa naye kaakati Olivia Lutaya abagambye nti tebagendayo newuwe kucekingayo kati ye bye bamusanga naye babisangawa nga bamukubira esimu nga bamugamba jangu wano ne bamusanga kumpi ne kapoliisi kewaabwe ne bamutwala era ne bamukozesa okukubira abalala byonna nga baze abyogerako so anyway tuli basanyufu nti ali wano olunaku lwa leero bwe yatukubiddeko ku simu of course timu yaffe negenda kukomera naye bwe tuuseewo ne batandika ate okubaharasinga n'obakwata kubanga babadde basindisa emmotoka eyaabwe ya operatives okubatwala kakati bw'oba ogambye nti omuntu omutadde ate lwaki oyagala kumutwala forcefully ekyankwanzi kitegeeza babadde bagala batwala mu kkomera eddala so naye mukama asaasidde ono n'asobola okulinnya booda kubanga ono sojja ono food sojja nga bwe mumanyi era njagala kumwebaza kubanga yeebeereddemu n'alinnya booda okumaliriza nga bwe mubadde mulaba Balamu n'abalala nga babadde boogera nti bano abantu bwe bavaayo balina okusooka okugenda kyankwanzi ne babasangula obwongo ne babajjamu ebya nuupu ne babateekamu ebya NRM n'ebirala bwe bityo naye Olivia ebbanga lyonna abadde agamba tayagala kugenda kyankwanzi so Olivia tukwaniriza nnyo webale nnyo okulaba nga osazeewo okujja wano ewaka okubanga era wano wewaka waliwo ekirala kubanga mbadde nga mujja mu kooti mashu nekyo ekyokukkiriza okugamba nti nomwakkiriza emisango yongero kitutangazemu kubanga ekiri ebweru bannayuganda bamanyi nti abanuku basiba emisango mwagikkiriza eyo ensonga nze saali nnyo omuntu eyayogera ennyo nabo kuba nze omuntu eyajja nankyalira yali Balamu
So batugamba tukirize emisango ffenna tubeere iko oba kinyonyodde bulungi babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe waba batugamba bwe tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera okubeera mu kkomera paka kuba nabo baali batidde nti emisango gye baali babaguddeko so ffe twalina okukkiriza ngera we bakikoze kubeera ebbanga lye bansalira siri enkoze omusango oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvictinge tuteebwe naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba nkimanyi temwagikola era ekyo ekipapula kiri waliwo balamu era naye yangamba akimanyi omusango tetwagikola naye nangamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon bwekyali bwekityo omuli batusuubiza otuwa emirimu amayumba buli omu n'ekintu kyayagala nze nali njagala kufuluma tewali kirala kye nali njagala kuba nsobola okwekolera nze nantigambye omuntu eya meetinga yali balamu omanyi gwakolera yes nakusuubiza ki kyewagala no yaŋŋamba bajja tuwa amayumba emirimu ne sente zesobola otandikirako naye nze nga kye nali njagala kufuluma tewaliwo kirala sigenda kwogerera bali buli omu yalina endowooza ye I'll talk briefly. Okay, so we are happy today that Olivia Lutaya is with us. Of course, it is painful. These people have spent close to 4 years under illegal detention without trial. You think about 4 years in your life and imagine what they have lost. 4 years. You know, Olivia has 2 children. Imagine where her life would be by now if she hadn't spent all that time in prison. So, the regime, of course, knew very well that if these people were just freed, they would sue the regime for malicious prosecution and all that. So that is why they insisted that these people must, first of all, plead guilty to crimes they did not commit. Olivia has told you, the regime claimed that they found them with ammunition and all that. But you can see how ridiculous it is. Where did Olivia, they called her and they found her near her place. They picked her from there. They took them in detention, started promising them money if they accepted to go and see General Museveni. When Olivia and others refused to go and meet him, that is when they brought those offenses of unlawful possession of ammunition and all that. So for us, we are happy that Olivia is here right now. We know that because as she said, immediately after getting released, they tried to abduct her right outside the prison gate. And as a good foot soldier, she had to jump on a border together with our team and found her way up to here at our office. So if she has been freed by prisons, why did they want to forcefully take her wherever, whether it is Chankwanzi or any other place? Because these people, if you say that you have released them from prison to another prison, but you can see the abuse. So as we speak, she's not sure of her safety because, like I said, she had to run away from them, from that place. So we are happy that she's here, and we are going to discuss the other steps we are going to take. We haven't gotten in touch with the other 18 because probably, I don't know whether the regime has already abducted them or whatever. I don't know what is happening because for sure they wanted to take Olivia away as soon as she got out of detention. So maybe they did the same with other people. We don't know as yet. We shall try to establish contact with them and then we shall update you accordingly. Era nga ffenna tumanye no government etwala abantu ne babuzawo ne we bababuuza ne batayogera. So ngenda saba Katonda yagenda okunkuuma kuba sigenda kugaa nti ngenda kwekuuma bo babeera bakwagala basobola okunonawo nawe babeera baagala nnyo ndi mweraliikirivu era obulamu bwange kuba simanyi kuba ali nsobodde okubaddukako simanyi ba next time nasobola okufuna chance edduka. Kale tujja bikwogerera tugenda biteeka mu lusonga. Yeah, thank you guys. She's Olivia Lutaya. About 18 people have been released, though for her ye asobola okubanga adduka kubanga emboozi mpanvu nnyo nnyo nnyini ddala butya bwavudde eruzira lumaze muyimbula wabaddewo
embeera y'amaanyi nnyo engeri gy'asobodde okudduka okuwaguza mpaka wano e Kavule. Ayimidde ku bigambo bye Olivia agamba nti ye mweteefuteefu oba okufa oba okudda mu kkomera wabula kye beetaaga y'enkyukakyuka, era akyagamba nti wabula agamba nti omukulembeze we si mulala ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era so yeyo Olivia Altaya, she's a very strong lady bingi nnyo era ebigambo bya bibala mu kwogera kwe abata anyumiza state mukyawe webadde baliko nnyo anjagala bijjeyo naye yagambye agenda bijjayo lala oba akatate ntwaiza ate Kitimbo baba tayagala kumuleka abalaka afate. Yes. Yeah, thank you guys. Let's pray for other comrades who have not yet appeared, and we shall always be proud of those who come back and say Sharon nga mukwano gwa Olivia oliro otya? Mpulira essanyu nganze omuntu munansonyiwa kubanga tubadde ssaawa ndooza nga 5:15 ne bankubira essimu nti Olivia bamutadde, mbadde sikikkiriza mbuza okutambula obwereere nenkubye omwana wa boda limugaa jangu nno nontwala Luzira naye simanyi oba ogenda kunvuganga mulalufu simanyi naye Olivia mwagala kubanga wabadde plan egenda okumuwamba nate era n'emmotoka eyo ebaddewo, so twali tugenze ne piki 2 nga twagala kusookera ku muddusawo then tufune emmotoka mwe tumuteeka okumutuusa we tunomutuusa tugenza okusanga nga emmotoka eyo nga piki emu ebadde paakinze mabega w'emmotoka eyo nga bagijjeemu omukka nga n'okugifumita bagifumise, so nenjiya netugamba so netuyiya boda endala awo netujjawo Olivia era tuyise mu bisikosika batasobola kuyita mmotoka Badde bafumisa boda yamu ya boda yaffe bagifumise omupiira gwe tubadde tulina okutambulira neneebaza Katonda era I'm very happy kubanga emyaka ena si kintu kyangu wadde n'akamu, so sina nnyo bingi byakwogera. Kitimbo mubuze ssebo kibuzo ekyo. Njagala otunyonyoleko emboozi mumbadde muvaali kikyolabinga muvaali ne bannamu engeri gye bawambiddwamu okuvaali kibaddeawo akavuyo kabadde mukadde soka otunyonyola emboozi. Oluvannyuma lw'okuba nga mbadde nsibiddwa prison nga nteereddwa ebweru wa gate za prison sanzeewo emmotoka ebaddemu abajaasi ab'enjawulo era ku piki ezimu ezibadde zizze okunona bagifumise emipiira ye tumuleseeyo tetumanyi oba avuddeyo nga kuba bannange essimu zaabwe babadde bazibaggyeko nga kiraga kuba tubadde tukwata direction entuufu gye tubadde tulina oyitamu naye ng'ate batugaana okuyitayo mu kkubo mwe tubadde tulina okuyita. Tufunyeemu okutya kuba abasajja bonna bafulumye mu mmotoka mwe babadde ng'enjigi baziggudde naye tufunye chance ne tubaako atuyambye ne twanguwa ne tufuna kuba n'abandeese si be batuggyewo. Katonda tuyambye ne tufuna boda endala esobodde okunzirusaawo naye ye munaffe tetumanyi oba naye asigadde mu mbeera ki simanyi. Ebintu byonna gano amateeka ate mmeka mbabuulire gano amateeka ge babbirako sho waliwo amateeka mangi aganyiga abantu nga gayita bannayuganda. Nze ndi mmeeya mbeegayiridde bannange, nze ndi ddoboozi okukyusa eggwanga, omulimi, omwana ow'ebigaali, omwana owa bodaboda, omusuubuzi mutujoyininge. Ffe tetulinawo kye tugenda kukola nga tetulinamu ekyo saagala balimba. Nze mulamu wange siziikangayo minisita naye wempulira omwana wa bodaboda nti baamusse ngenda ne muziika kubanga ye wange, mbawa respect. Abaana abo bannakadaama nze kati kakubuulire kati kakuwa ekyokulabirako. Okimanyi nti tubeera n'embaga z'abaana ba sitwago, bannakadaama bakola contribution okusinga ffe bannabyabufuzi. Era okimanyi nti bannakadaama abaana baffe abali mu kkomera bakola kinene nnyo n'okubyogerako. Kubanga ye munnabyabufuzi kasita agamba Kyagulanyi abatumire nga ye asuddeyo okujja wano Kyagulanyi amanyi ku mufoono nga ye kennyini talina message. Kyagulanyi abatumidde kasita kubanga oyogera ku Kyagulanyi ye yamalayo ng'engalo zikuvugira naye nga ye message ye egamba nti ezyongera okujjuza nga Kyagulanyi gy'ayogera nga tuli e Kamuli
tagikopanga oba kitegeera so n'olwekyo nze nkubiriza abakulembeze Kyagulanyi alina kagamba mulya ennyama gwe Kyagulanyi wange owawano kiba kitegeeza nti message Kyagulanyi gy'alina ngigattemu ngize mu lulimi olwo olw'ekatwe olw'ekitintale olw'ekiteezi olw'eluseka olw'omukibumbiro olw'omundeeba abantu bajjule ate era njagala muzeeyi Museveni ayongere okujjuza era nze saagala kulimba nze mwanyina abadde mbawagira 50-50 nga njagala abantu bajjule abalimi nabo bazuukuke kuba nabadde sisalawo nga wagitwala banyiiga wagisigaza kubanga gyagitutte tegenda kukola minisitule ya agriculture yagula embuzi zirwa yagula embuzi za milioni 7 buli emu wali ozirabyeko so ebyo byebintu byenjagala okutegeeza bannayuganda nakyemalira buli kyaleeta mu kitunuulire kyongera okujjuza nga tugenda wano kati nze buli 7 kyaleeta njagala ate kijjuze bantu era toddamu kukyeraliikirira musimanya bano batuvuddeko naye tengera nembeerawo ku kitebe nendaba abantu abayingira nembeera mu nnyimbe juzi twabadde ekisolo nze mu 9-6 twagenda ekisolo ne semwogerere nga ndi kadogo nga toyisawo nakwogererayo embalala nalabye ekisolo nga ntambula omanyize mba ntambula mbeerako ku president ate nembeera eri ku maduuka gagamba uyo Bobby y'omununuzi wa Uganda ng'aba ekisolo so Museveni ali ku timing bomb mu kyemutamanyi yakimanyi era abantu bagamba kino kyekisanja Museveni kyasinze okunywa caayi ngani akulimba ali ku kaliro tanuulu omanya amatafaali nga ganaatera okujja omuliro gwo okugabeeramu obanga gakyali mabisi akaliro kaliko ate singa droni weeziri singa bajja ku kitebe kya Nuupu temwabalabye ekkoolo ekyo genda osoma abannabyabufuzi abaagala okuyiga mugende musome amakatabo amaka g'abawansolo musome akatabo akalala bakayita Things Fall Apart kawandikibwa omusajja mu Nigeria oba bamuyita Junior Kibe obwo obutabo bw'ebyobufuzi mujja kumanya kyembagamba teddamu kutagala na kansala toddamu kutagala nange meeya ebyo tebituwalanya twekuba emiggo ku bwa pulezidenti nze ne ngamba nti muyanyama sikuwagira nkukubire ki kuba oba tumanyi kyoyagala naye ngamba towagira Kyagulanyi sikuwa kyali kubanga manyi agenda okutunula eggwanga baloodi meeya tubaloozi ate nabo bakaaba tolaba ku loodi meeya nga naye akaaba munnamateeka abaludde mu bw'amateeka ate naye addukira wa Ssemakadde naye Uganda olemwa alomba wa Ssemakadde meeya